chikwasa katonda yekka. Mnogo na sembo cha sinategeera bulungi ngeri ekifiiringa kubanga sina kirwamu nnyo, understand. Kati wano mukulu fulumya nga obadde ofulumya zino endala feeling yakugira mu nti kyanjawulo kino project yanjawulo eno. Yeah man, because na fulumya oluyimba luno nempulira vibe nga luli different nnyo nogamba wala yanaluwulira you know this tune man. Actually ne bwe nali nduyimba nga recordinga wali nalaba nga kyanjawulo ng'owebuuza luggwa next ngamba you know gwe guy gwe this a big tune. Yeah man, remix yangambira weno tune kwega bwe yejuwulirangako twali mu studio abantu basatu remix nze ne Ronnie. Understand. Guno ndio omaze ekiseera kingo noonya oluyimba oba kale ng'oyimba myaka nga 8 bwe mwana omuto nga oli olutetenkanya naye nga tene ziri obadde ng'ozikuba ziri bwe obadde ng'ozikuba okubeera serious ennyo mutandisi mbadde 3 years ago kwembeera serious ennyimba ziri emabega zobadde okuba temwalimu olowooza nti olunagira ne lutagira omanyi bino ebintu bya music oluyimba lwokola mu studio n'oluta oba olusuubiramu omanyi hit buli muntu yenna akola oluyimba n'alujja mu studio nalukola mu studio ava mu studio ng'agamba bannaye nagikubye eno mbi understand era kwolwo buli mukwano gwamukubirako ogiwulidde bwekitabo kibeera kati boledi obuzibu obulala buliwo nze bwe nneraliikira siri muyimbi naye nkyeraliikira nnyo ku bayimbi mbeera ngamba kati pulojekiti eno tekyankalanye ziddako ng'ogamba pulojekiti eno njibise ntya kubanga kati obadde okola ng'onoonya eyo naye kati waliwo eyo badde amazima gali nti nze mbadde nkola good music era nga ngenda keepinga nga nkola good music nze buli luyimba lwembadde nfulumya ngamba luno lwakabiri understand kuba ate buli lwokuba oluyimba olunyuma olunyumira abantu bo abantu ne bakuwa attention yaabwe ofuna chance emanye abantu webakola ki kyebakwagalako ba kyebakwagalamu understand. So right now I think manye abantu we banjagala sinamanya nnyo neze ngenda keepinga nga kola good music. Yeah man. Kali wake wasoko kuba n'okubira bakyaliwo waliwo olupika avumye kaka nonkalaba yaga akano kagamba kaliwo akano wano kasosapo winawaka saa musalaganya ko bigambo ekeko yagaya yete ya osala wadi olinawo kali kayogedde winawaka Grenade Uncle waliwo okuvuma Uncle waliwo kibayita okuvuma ne positive criticism anti Uncle nzija nti nagamba Katero nga ndi ku show imwe kuna bajitangaza ivuge atu premiering audio wa Mancholo ku Star ne mugamba in fact if you from Bala no kwata Mancholo I think Katero kunyamba de musubira musirimba lungi when amusana nagamba I love the criticism kuba ulimba terwali lungi Mancholo terwali lungi sonze kulwange oyina waka yali okay but kumimbi nga Grenade ngajja nali nsubira omanyi oba mukola project nga gwali wanso oyina okulwana obenga obikadisa kwade project eno kuba wizo yaliko wagulu on my side Grenade we mugambidde kati uli abadde anoona ne kati toko kati uli abadde toyina benchmark kati ogifunyi kati bangi bakomyawo bani abasinga obungi no like sijja kwogerera lwimba lwange olina waka understand lwimba lwange kaluyina level kwa general understand nze kwagabe so kompa oluyimba lwasoko gamba nti zizo nyingi tuzirinawo tutapingire olirola bawo obakubiranga nogala kiwedde kuba sirina oluyimba lubyawo otandika na luyimba ki Grenade official atandika na luyimba ki kweze ziri awo tetwogera zitali awo awo kweze ziri awo natandika na wagwan yeah man akusijja kakubate kako not that nezako oyina waka
katubulye ko ina wako nanko ako kantekemu kuba ndi wa good life oli team adota otade olukokola tambula basigala sitagala anko vinga wamukako kwa stick man ali kunina Rose ali kule beautiful Nina Rose team ebakaliko chogamba amatuga ngali mabi no anko omanyi music ono sidukokola music ono waberawo kye bayita passion ne n'okuwulira buli omu awulira ekintu bulala nze ndowoozawo luyimba tempo yali waggulu ku nze tikugulu nedwe mbasimanyi omanyi identity y'omuyimbi anko ekuwa ekyenjawulo nti kati gulu nedi alina Nkuloga mu replace myolabe ng'ejja badde ayimba nti identity eddoboozi zitandise okutuula mu bantu kati lwaki olowooza speed ya replacement ya Nkuloga si yemu kyetegeeza nti atudde naye akugambye atudde mu karakita kati gy'alina okubaamu anko wano yali adduka misinde nokukyusakyusa omupiira gwe nakusamba ng'osonga busonzi nokuba ngaokyusakyusa musajja atukuba nkokola nayo so gulu nedi oyina kolaba eno omanya abayimbi bakola kolaba ez'enjawulo oyinawo akawizi omusangawa nasooka nendukola olwemba nzeka mba ndi awo oba twali awo ekololo kandi balukuba mu club uzo nangamba ino grenade giant tukole remix ng'ategedde mbu oli w'amaanyi ojjirira wizo yeebaka nnyo wamufuna otya actually era nga bw'okyogedde kuba wizo nze buli kye nkugamba ku bayimbi nze gulunede I think I saw gulunede mabegako Entebbe Road Fikifa Maika oluwombo lw'ebusaabala lulya nnyo yetumanyi ayita nnyo waluwombo lw'ebusaabala kyovula abantu ne interview ezimu azikipinga fiki lukuba oluwombo olulya toddamu kuzukuka bebuuza King Sawa so yeebaka nnyo wamufuna otya okuba nti yakeera ne mu recording natuukawo actually najjawo ku makya zaalinga ssaawa 4 kulunga apoye namulinda paka sawa nga ndoza 6 nazuka ne tu recording nemusuulamu okay so gulunedi ojja insense ya collab eno I think before Nkuloga waliwo replace me eno ababiri abo bayinza okuba babadde kwebali si bangu bakufuna manyi omuyimbi nga kwali ayinza okutambuza notamufuna John Blaq aba busy watali nga busy Sheebah aba busy kijja kitya management yange yachangu ya muko Jeff izanya party nene kwecho so oli under Jeff TNS oba oli affiliated to TNS omanyi wane Uganda ojja kukeera ku machanti tukula mawuli ogamba oli under TNS ogere ku machango ogamba njaba ate sali mu TNS mabega ko tulaba chosen plant nze still signed okay oli affiliated okola nabo kyecho nze gulunedi nja kufuna muko nga tuvudde off air kubanga ebyange bya mujankaaga gulunedi nze awo wennyini nkyajja emyaka gy'omaze ogambye oli wakati w'emyaka emeka ministry myaka 8 emyaka 8 njikiriza egyo njikiriza 8 akikoleredde gulunedi waleka nga oli mwana muto emyaka 8 gino wali oyimba wali otambuza CD wali oyamba ku bayimbi wali okolaki nga production is kuba myaka 8 ukimba nenga si recording yaliko ne Ireland oyo golaba ewa Ireland eri mukwano gwa kamiliyoni backup freestyle master nalinga jumpinga nnyo mu ngomezo mu ngoma z'abantu understand anko akayimba kano bamba akayimba aka John Blaq ne gulunedi tukome anko yalipira yategula oli gwe batya Jeff Chiwa gwe batya banange sijja balimba omusajja oyo sijja balimba de mazima omusajja oyo kale however much boogera bingi naye nga you have to put respect ku musajja oyo olw'ensonga bala big names eziri mu industry ya Uganda huyo Sheebah ali dancer she's now a king, a queen kati nga bweyita kamiliyoni ne waliyogera atya taliyogera ku kigambo ku Jeff Chiwa kibi I think Jeff Omukola Katoni has that musical ear. Nunja solo kute single limbo lungi nakamba ndo tuteke kino ali okay. So gulunedi ngoja oja kolabe yo ozena yo. Nsaba okutegeera kolabe yo okwasaganya oti abantu bano ngovude kukiri nti Jeff management yo kubabo ingambo ziriwo nti ngoli underdog kuba kati mweno project go underdog okiriza wanene
kuba takiriza kuba agambe kyonna kyamugambye mu project Sheebah John Blaq ali akajja akasambi wanani ateekamu what do you mean oteekamu audio video ani asasula Jeff ana yo management era yalipira yeyayino sasula naye Jeff Chiwa temumutwala nnyo bosi waffe kulida abantu bagamba omuyimbi wojanga wadde tonafuna linnya batutumu bakusaba essente wano wasabibwa essente ku side zombi okulimba atenga akayimba kake anti kolabo bakusaba okusulamu nga goyagala bakusaba nga goyagala okoleyo n'oli kati wano oyono ngomwana wanagamba oli yampulira nanga ajja tukole so Gulunedi music emyaka 8 gyomubaddemu gwe ng'omuntu sofa birungi byewakafuna ebitonotono byogamba ebiri music osijja tutunulira motoka gyovuga Gulunedi yalemye kwawula Bilite yali mu music wali mu karaoke wali yali mu music naye yali agezaako wali omayiminga teyalicodinga yo kayimba birungi byofunye mu music sofa ebirungi byenfunye mu music ngize okuyimba ate nga nkyayi kuyimba kinali singa okwagala so kyekirungi kyenyinga kyensinga okwenyumirizamu lo Gulunedi wagendako ebweru sigendako bweru engambo ziraga waddeko e Dubai katuwulire mu kapya project empya ani omukozi wa audio Wani production muganda bibyo wani muganda wange nnyo Bongo bayita Bongo Studios abajita Mastermind Studios Mastermind era bwe Bongo bwe Bongo mu Luganda lwaki okola translation yazize omusigeza abasajja so project eno ani wani audio producer muhandisi yego nyini Dr. Brain omukulu wetu omusogo we w'amaanyi baba jebale kinekyo Anko gundi muleta akoleyo Gulunedi akayimba ani Anko musajja wo Faino Omani oyo Omani rafiki actually ansinikire ne message Omani kwali nina ne manager Maltini Babarita manager Snare Lady Music kwali Omani yankolera akayimba ngenda kata wao ne promoter single bufere naye kwali promoter Cool Cats Eastern Central ba single bufere n'okutikula aliyo ono ono promoter wakasa so Gulunedi anga tutuka nsaba abantu oba ko busembayo ne project ene empya video wagishooting nze video wagishooting nze mukwata video bankubira olwokuna naye nali tight nali na exclusive gyendwazaawo omanyi wali nkola ya video waliwo omugaate gw'okutikula nga mungi nga state house biki ate nga omanyi gavumenti olina okundya gavumenti eriko so Gulunedi management eriwa abakuyamba kutulengera abakulu bano botambudde nabo kuliko manager mikwano gyo kyekiganyi ku bana babiri kuliko Peterson Don Devi Don Devi alimu nnyo ebintu bya gundi oba nayimansira those are my guys my type people so akufuna for performances anendongoyo bakufuna batya Gulunedi okunfuna so kuba we numbers wawe booking numbers then omala otunyonye social platform music kuba kati bakunoonya neera kati mukunoonya oli mu beeyi ki nga ononye namba ezo beeyi ki anti era kyekibawese namba balamulire kuli enamba so social platform ngenamba wogifuna music bamujawa ku YouTube yange otekamu Gulunedi official Uganda Instagram Gulunedi official Facebook Gulunedi official every buli wonjagala buli wagala okundaba Gulunedi official so bwoba onjagadde okunkubirako ngoyagala kukolerako okuba ku namba 0704 35 92 91 njiddamu 070 nya 35 9 disappointinga Gulunedi official is my name Gulunedi kasembayo kokka ku lwange olowooza ki ekisuula omuyimbi nga zze nga ggwe ki ekisuula omuyimbi abantu babamanyi oba media oba malala
Oba mirekaga. I'm not sure guys. Sigwanga post. I don't know. Yagwabire ebiseera ebyasooka naye kati guys ekisembayo akayimba kanga kapeba kayita mpulira bibyo. Baby tontya nawe sembere noze nkukwateko omukwano gwange mungi gy'oli seetaaga kugambako mpulira bibyo yogera nange mpulira bibyo yo mpulira bibyo naguno omutima gusulawo nja kuba dropping a video soon mpulira bibyo my new tune.